ebeera episode ya 21 today je tugenda okuba tugenda ku episode ya 21 buli kaseera sijja kowa kubajjukiza biseera ebisinga mu movie temubeeramu kubagamba nti musubscribing kyovula aba biseera ebisinga nsooka nembawa kana akagundi akampi okubajjukiza okusubscribinga okulikinga okukomentinga n'okuba nti mukoona akadde kula ebingi ebiba bigenda okujja bwatanaba kusubscribinga tanaba kulikinga tanaba followinga tanaba koona kadde kiwandikoze mu kaseera nga kano nga tulina episodes endala ezisigadde kuba kyenkana eno wiiki kusitandika ne leero si Sunday tukamalako Sunday ejja insha Allah natera okuba tukakuba olukumu mutwe so today tugenda kulaba episode emu ya 21 tugenda kulaba ng'emu paka this week tukamalako weekend kyemmanyi ne mwebale abekumiddeko okuva ku episode 1 okutuuka wano ku episode ya 21 twakamisingamu episode sikandabe emu nze mmanyi bagamba ey'omukaaga eri missed but simanyi lwaki but eno tugenda kamalako esigadde zonna weziri mwebale kusubscribinga kulikinga commentinga bagala okujoininga telegram account just ogenda wa mu telegram notapinga mu Jinja Media TV bagenda kubanga bakuga byonna mu Facebook Jinja Media TV WhatsApp namba ebeerawo wansi ku episodes wegendeza nnyo wansi wa episodes wabeerawo link ekutwala ku group ya WhatsApp then nekirala very soon tugenda kubanga tugulawo app tugenda kubeera nko series ne movies egenda kubeera mu manya ga Jinja Media TV oba LS Films Uganda very soon so musubscribe mulikinge mu commenting tweyongereyo wano ebipya bingi bikyajja kyemmanyi nenga mwebale kwekumirako tugenda kuweza omutwalo gumu mu kakaaga abagoberezi agomanyi mwebale kuba nti musubscribinga na commentinga episodes weziri zona ziri out okujjako esembayo sinabadde bawa wano ku media but ezisigadde kweziri so mubeeremu amanyi nti zona weziri buli emu ye premiering olunaku lwayo buli emu olunaku lwayo emu ku emu kasho olina okukola ku subscribinga after this one tulinayo akala subscribe bambi